Bannakibiina ekya National Unity Platform olunaku olw'ababukereza Nkokolo okugenda ku kitebe ky'ekibiina kino ekisangwe Makerere Kavule okusobola okuzzaayo empapula z'okwesimbawo ku bifo eby'enjawulo nga bayitira ku kkaadi y'ekibiina mu kalulu ak'omwaka ogujja. Embeera esoose kulabika ng'eya bulijjo era bakiri obwedda buli atuuka ku kitebe ng'abawagizi be bamwaniriza wakati mu mizira n'enduulu. Mubazzizza empapula olunaku olwalwo mwe mbadde n'abeegwanyiza ekifo ky'obubaka bwa Paalamenti obwa Lord Mayor, bakansala n'abalala nga mbano mwe mbadde Dr. Roy Ssemboga eyeegwanyiza okukiikira abantu b'e Kawempe y'Omaserengeta mu Paalamenti ng'onabadde awerekeddwako abawagizi be okutuuka ku kitebe era ng'adde bakutte ebipande ebiriko ekifaananyi kye. Wabula olutuuse ku bitala by'e Bwaise basinkanyewo poliisi ne bayimiriza era Kateremesera Roy Ssemboga okutuuka ku kitebe ng'egamba nti basasamazza abantu kyokka n'akatayi tekasaze ekkubo ne bakubamu omukka ogubalagala nga kw'otadde n'okuba amasasi mu bbanga era bano babunye emiwabo. Bangi balabiddwako nga bakulukusa amaziga wakati mu kwesiga ennyaanya okusobola okwetaasa ku bukambe bwa tiyagaasi ono. Bano bavumidde ekya poliisi okubakumamu omukka ogubalagala nga bagamba nti kikyoboola ddembe lyabwe. Tiyagaasi bamukoze nga mungi, tetukoze ensasage zonna, tutambudde tuli bulungi. Abapoliisi bennyini ne bagala okukola ensasage gye tuli. Lwajja batya omubaka waffe munda mu nnyumba nga tetukoze ensasage. Singa tubadde tukoze ensasage bandigambye nti tukoze ki? Tumututte ku kitebe tumuwandiisizza tukomyewo. Lwaki bamuggya ewaka? Tukuzizza waawana embeera ebadde mbi nnyo nga bw'okiwulira kubanga poliisi zitusazeeko patro nga nnyingi era tiyagaasi n'akuba nga mungi. Tetukoze ensasage yonna wadde ne mbayingire ne munda mu nnyumba ne bamuggyayo. Oluvannyuma Dr. Roy Ssemboga atuuse ku kitebe kya NUP era nazze empapula ze ng'oluvannyuma yogeddeko eri bannamawulire n'ategeeza nti azze kumalawo bizibu biruma abantu b'omu Kawempe y'Omaserengeta. Tukyusa abakulembeze oluvannyuma myaka 5 naye ebizibu byaffe tebikyuka. Kati basazeewo omwana w'okukyalo abyekwatiremu. Bavuga bannange tebalina mirimu. Baggwerawo wala gy'abamalawo obulwadde bubamalawo so byesooka okukolako kakasa nti bavuga bannange tubafunira emirimu tutya. Ngenda kupushinga tax holidays mu Parliament so that business beera nyangu ya kutandikawo. Amaliro gaffe tegayamba abantu. Lwaki ensi endala mu Africa zina insurance scheme naye nga ffe tetugirina waneeno. Mu bala bakomezza empapula olunaku olwaleero mwe mbadde omubaka Ronald Balimwezo eyeegwanyiza obwa Lord Mayor bwa Kampala ku kkaadi ya NUP ng'onabadde wamu ne bammeeya ab'enjawulo nga naye aliko byalambuludde. Nga twetaaga ekibuga ekiri orderly. Ekibuga ebizibu by'ekibuga ebiriwo byekwanagana na bya engineering. Ate nga ndi mukugu mu bya engineering nkozeeko ku projects ez'amaanyi ze baali basuubira tezisobola kuggwa mu record time. Nsuubira nti Kampala tasobola kunnema kukolako kubanga ndi mukugu mu by'enguudo, ndi mukugu mu by'emyala, ndi mukugu mu bya kasasiro kubanga byonna nabisoma. Babeegwanyiza obwa kansala bangi bakomezzaawo empapula olunaku olwaleero. Okulonda tekunnatandika ne campaign tezinnatandika. Kino kye ndi mukola siri mukuba campaign wabula ndi mukwoleka nti nteekateeka okujja ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti kuba nzaaliyo ndi muntu alina obumanyirivu mu kifo ky'omubaka bwa Paalamenti ensonga nti gyendi emitendera gyonna giyiseeko era ne mu kiseera kino eky'emyaka 4 egiyise nsomeddemu amateeka genaatera okumaliriza mu mwezi ogw'omusanvu. Zawedde Hindu yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.